Mwe, mama wa Pastor Samuel Kakande afudde. Mama wa Prophet Samuel Kakande gwolaba mu kifaananyi awo afudde. Bamuyita Aaron Nabbowa Balemwa. Ye mama wa Pastor Kakande era afudde. Mama wa Pastor Kakande afiidde ku myaka egy'obukulu 105. Amazima gali nti abadde awangadde. Omuntu okuwangaala mpaka ku myaka 10 wano mu Uganda eteeka okuba nga ssaala ya Katonda nga ye muwangazi okutuuka ku egyo emyaka. Pastor Kakande ye musumba akulira Synagogue Church of All Nations esangibwa wali eri Makerere ku 2. Maama we abadde mukosefukosefu nga omanyi endwadde z'ekikaddekadde. Naye maama wa Pastor Kakande bw'afudde, abantu abasinga ab'enjawulo bagambye nti Pastor Kakande engeri gy'ali omusajja ow'amaanyi, engeri gy'ali omusajja owa Katonda akola ebyamagero, agenda kuzuukiza maama we mu bafu. Waliwo abagamba mu Pastor Kakande agenda kusabira maama we azuukire mu bafu akomewo ku nsi. Nenze ngamba Pastor Kakande ne bw'abanga akisobola tekyetaagisa. Amazima gali nti ku myaka 15 maama we kwafiiridde tatoma. Pastor Kakande tatoma. Ne bw'aba maama we abadde amwagala, maama abadde agonze nga yeetaaga okuwummula. Naye ng'omwana abadde yeetaaga okuba nti akkiriza nti maama kaawummule. Maama wa Pastor Kakande n'okutuuka ku egyo emyaka 15 ebadde ssaala ya mutabani we. Kuba ffenna tukimanyi nti ku byamagero Pastor Kakande byakola asobola n'okupredictinga obulamu bw'omuntu. Tulabye abantu bangi nnyo baasabira n'agamba nti agwe gundi ojja kufiira ku myaka 7. Katonda andaga ate ne kiba. Kati bw'abanga ye ng'omwana akkiriza maama we yeebake ku myaka 15 yakkiriza maama awummule, ensi tagenda kugikungula. Maama wa Pastor Kakande tagenda kubeera ku nsi myaka gyonna. So abagamba mu Pastor Kakande agenda kusabira maama we azuukire, tekyetaagisa. Ni waba akisobola tekyetaagisa. So obanga oli eyo nga Pastor Kakande musumbawo, nga ye pastor wo gw'osaba naye ng'oli ku kyeyo, osaba naye online, typingawo RIP maama wa Prophet Samuel Kakande, bambi amufuddeko. Pastor Kakande naye muntu, yazaalibwa nga gwe bwe wazaalibwa, wabula ate ye yalondebwamu mu abo abangi eri Katonda okuba nti ate atuukiriza emirimu gya Mukama Katonda ku nsi. Kitalo nnyo kitalo ddala ekya maama wa Prophet Samuel Kakande, omukyala amanyiddwa nga Aaron Nabbowa. Kankutuuseko vidiyo eno, gimpereka like vidiyo yiyo. Waliwo komenti z'osoma ne bw'oba mu kaseera kazibu ne zikuleetera ebibuuzo n'okuzifumiintirizaako ennyo. Waliwo komenti nze naga nti mu butuufu ku byamagero omusumba Samuel Kakande byakola, ali sure maama we afiiridde ku myaka 15 agenda mukomyawo ku nsi. Mawulire si malungi eri omusumba Samuel Kakande. Abasinga bamuyita nabbi, prophet abeera mutume asibwako empewo nga ziva eri Mukama Katonda ne zijja ku ye n'aziwa abantu. Maama w'omusumba ono yafudde gwe bayita Aaron Nabbowa era aziikiddwa olwaleero e Mukono. Naye abantu bakyebuuza ebibuuzo bingi era abamu bagamba nti ekituufu enkeera tuyinza okuddamu ne tulaba maama w'omusumba Prophet Samuel Kakande, kubanga oyo musajja wa Katonda ate akola ebyamagero. Naye okufa kwa Katonda yakwesigaliza. Komenti ezimu yadde zikuwa okubuuza n'okumanya n'okugisoma ennyo okugigenda munda, naye nga wano wokakasiza nti Omukama Katonda gy'ali ate yalina amaanyi n'ekisumuluzo ku kufa n'obulamu. Kubanga ayinza n'okugamba nti emyaka egyo 15 gy'afiiriddeko 105 nga mubaddemu amaanyi g'omusumba Samuel Kakande, nabbi, prophet. Emyaka 15 omuntu okugiweza muganda wange Uganda, oba balabo bazikati ku ngalo, oyinza okutambula ebyalo 5 nga tosanzeemu wa 10 n'ogattako ebyalo ebirala 10 ng'okomye ku wa 9 n'ogattako ebirala 8 okomye ku wa 9 mwegi. Naye gye bayita emyaka 15 asobola okuba ng'omusumba Samuel Kakande yateekamu ku maanyi, naye nga ge mawulire agava esayidi eyo maama w'omusumba Samuel Kakande
n'abamu bafunye chance okumulabako abasinga tubadde tetumulabangako maama wa Pastor Kakande naye ndowooza wano wetumulabiddeko olwaleero. Omukama Katonda asaasire family kuba yalina amaanyi ku bulamu ate naffe abalala tufunemu ekyokuyiga naddala abakkiririza ennyo mu bapasita ne basseeka bammwe be mukkiririzaamu ennyo. Sula Events. Elon Naboa Balemwa ku myaka 15. Tusooka kwebaza Mukama Katonda olw'ekirabo ky'obulamu bwe yawasenga waffe jjajjaffe Elon Naboa. Ono ye munaatusonyiwa tetwasooka kubabikira. Naye yabadde maama wa Pastor Kakande Nabbi. Ku myaka 15. Wow. Wow. Thank you, Lord. Thank you. So, mawulire si malungi okutwaliza awamu. Bwomanyi nti osabira wa Prophet Samuel Kakande. Typinga RIP Mami Prophet Samuel Kakande Omukama Katonda muwe eky'omula eky'emirembe. Naye nze ndi musanyufu okusinzira ku bbanga maama wa Pastor Kakande lyawangadde. Emyaka 15 myaka mingi baganda bange. Abantu basabirira okutuuka mu egyo emyaka. Abantu basaba obuwangazi. Obwe buwangazi omuntu bwasaba. Ate ng'obuwangazi bw'owangadde obuwangalira mu bulamu bulungi. Ffenna twagala obuwangazi naye nga towangalidde mu mbeera nnungi, nga towangalidde mu bwavu. Omanyi n'okusaba obuwangazi ng'oli mwavu nakyo si kirungi. Naye bomanyi nti osaba ne Pastor Kakande, bw'obeera mu kiyumba gw'osaba naye, bw'oba oli mu buzibu osaba naye, obeera naye online. Mukungubagize ng'owandiika obubaka obumusaasira mu comment section. Waliwo abantu abamu abadde bagamba nti Prophet Samuel Kakande engeri gy'ali omusajja wa Katonda, alina amaanyi ag'enjawulo, Katonda ge yamuwa, akola ebyamagero, Katonda byamusobozesa okukola. Lwaki mamweta muzuukiza n'adda engulu? Lwaki mamweta muzuukiza n'adda ku nsi? Bannange, maama ku myaka gy'afiiriddeko teetaaga kuzza. Pastor Kakande ne bw'aba asobola okukikola, tasobola lwansonga nayagala maama we awummule. Maama akuze akaddiye, ensi agirabye, takyalina kyagyetaaza. Talina. Pastor Kakande tajula. Eri maama we tajula. Kubanga maama awangadde ekimala tajula. Ekyo nkimanyi ye ng'omwana tajula. Laavu ya maama abadde nayo, akuze nayo, akaddye nayo. Pastor Kakande naye musajja kati mukulu. Ali mu myaka nga 60 oba 50. Ali myaka 50 wakati w'enkaaga n'ataano. Pastor Kakande waali. Kati omuntu bw'atyo, omukono gwa maama buli kimu aba kale amuluma nti maama asigala maama amuluma. Naye ate abatajjula agamba maama waafiiridde weewaawo. Ekisooka omwana awadde maama we buli kimu, ssente maama azibaddemu, obulamu obulungi abubaddemu. Kati kyandimulumye singa maama we afudde talidde ku ssente za mutabani we. Naye omwana buli kimu akikoze. Pastor Kakande musajja wa amaanyi, ye pastor asinga mu Uganda. Tewali nakubaganya birowoozo. Nze kambayo ka story kange nga nkungubagira maama wa Prophet Samuel Kakande olunaku nasooka okumiitinga Pastor Kakande ekyaliwo. Mu mwaka gwa 2014 namiitinga Prophet Samuel Kakande. Naye ng'ensonga lwaki namumiitinga nalina obuzibu bw'omukono. Omukono gwali gunnuma nga gwajja. Nali mu galagi nga njiga kukanika. Gaaso n'ayokya emmotoka n'ebyuma n'agenda n'anjokya omukono. Omukono ne gufeenya. Kati mwebyo ebiseera bya 2014-2015 ebipande bya Pastor Kakande byali bibera nnyo ku makubo. Kati awo ekibuye we twali we nali mpita nga nkolera mu Ndeeba. Ebipande bya Pastor Kakande bibeera ku makubo okwo ng'abantu basabirako balaba ebyamagero. Mujjukira nno story y'abasezi nayo nagiraba. Kati attention yankwata ey'okulaba omusajja ono era nga bwe mba nva ku mulimu awo ku bipande bya Pastor Kakande ku BTV Vawoleti ssaawa 7:06 bisuula birabwa.
munnange omukono bwe gwajja guno gwazimba naye nga sikyasobola kukola kwe kufuna ekirowoozo ekigende wa Pastor Kakande nga nkimanyi ajja kunsabira mpone kuba salina ssente za ddwaliro saazirina ekyantwala wa Pastor Kakande nga sirina ssente za ddwaliro era mbagenda mu ddwaliro bandibadde empeke n'empona ng'omukono guno ngusibako ekitambaala oba osobola okugulaba enkovu mugiraba eno gaasawo weyanjokya gwazimba ne guba ne gufeenya munange nkeera ku makya ssaawa zaali 10 nga nninnya takisi entwala awo ewa Mulago ku 2 ntuukayo abantu nga bayitirivu tulaba nti ssaawa zaali 10 naye nga kyakyejjudde bwe twatuukayo abaali ba Asha basooka ne baagala okunkaluubiriza nga baagala nsooka enfune medical form eraga nti sirina bulwadde bwonna bulala sirina kansa sirina ki mugamba omusajja nze sirina ssente oba oyagala ngende mu ddwaliro ompa ssente ngende bampa ebbaluwa nzije wabula oba si ekyo ndeka ngende omusajja ansabire munnange omusajja yandeka ne ngenda ne ntuula abalwadde we baali naye my goodness bw'oba oli wano ng'owakanya Pastor Kakande mbu mufere tolina oliko ekikyamu nze abanyumiza kama kwogera si bye nkola era siri mwogezi wa Pastor Kakande nedda wabula njogera gye nalaba omukazi nga baamulongoosa baamusala olubuto nga baamulekamu wuzi nga zaataana zivulula buvuluzi masira ng'omukazi ali wali wansi yeebase akaaba ne ndaba omusajja ng'omusumaali gwamufumita akakongovule wansi ne gukolamu ekituli ng'omusumaali baaguggyamu naye ng'ekigere kyataana kyazimba kyonna kyonna kitatambulira ku migga awenyera nga naye avulula ne ndaba omuyayi abasajja nga baagwa kwakisiide omukazi yajja ng'ali lubuto nga baamusibirako olubuto tazaala ng'olubuto lwakula ne luyita myezi 4 nga takyazaala yazaalira mu kyaki baasabira omukazi w'olukindo n'atambula eyali tasobola n'adduka n'akuba ssama n'entya wabula ekyenjawulo ekiri mu kyaki y'omusajja oyo yaddala nga ffe abalwadde baasooka ne batuwaka keya ne batuwa akamere ne bakuwaka amazzi n'onywa nga bagenda okutuukako okusabira ng'okkuse nalya kuba nali omu ku balwadde nalya natuulawo mu maaso ku butebe omusajja yantuukako omukono guno bw'aba akusabira yeegolola bw'ati naye ng'owulira amasannyalaze UEDCL UEDCL manafu umenne nga gakuyitamu bwe gatyo omukono nga gukankana bwe gutyo owulira ebintu ebikuyita mu mukono guno omukono nagufunya nenkuba n'essama mu kyaki era nze saagala wulira muntu yenna avuma Pastor Kakande era ne bwe tuba tuukala n'eyo mu biboozi byaffe eby'abavubuka Kakande tasobya kyayo nnyo ekitagala ekya mama Pastor Kakande Omukama Katonda amulamuze kisa amusonyiwe ebyamusobako. Siyo Michael Uganda YouTube channel koli mbere bulungi mweraba.